ko jako akawuwo. Muli bantu naffe tuli bantu. Olulunda Museveni Museveni yalanga tutunya naffe tujja kuba okuteeka wansi. RCC wa Kampala Hudu Hussein abatembeeyi bakyakalambidde okuva ku mbalaza n'enguudo za Kampala abawadde salesale wa lunaku lwa Sunday Sabbiiti eno bonna bakyalemeddeko okuvaako nga ku bbalaza ya Sabbiiti ejja bakutwala buli muntu anaabalemedde ku luguudo nga teyeesiikidde kanyeebwa. Ebyo byonna nga tubitadde ku mabbali, njagala kwebaza mikwano gyaffe ba street vendors ne ba hawkers abawulidde omulanga guno ne bava mu gundi mu streets eza Kampala. So kati tusuubira nti n'abasigaddewo bajja kugenda mu maaso kino bakikole nga tetukozesezza maanyi gonna. Hudu agamba nti tewali teeka liwa muntu nkizo okutundira ku mbalaza n'enguudo za Kampala oba ekibuga era ng'omukulembeze yenna ayagala abantu be tasobola kuvaayo okubawagira kugenda mu maaso na mbeera eno. Okutundira ebyamaguzi mu makati g'enguudo ne ku veranda kye tuyita street vending teririiyo. Ekyo tekikkirizibwa mu mateeka. Okutoola emisaalo oba obugundi n'obwala notegera nti wano waliwo edduuka kati eri veranda na luli luguudo gwe n'otoola omukeeka n'ogwala wano n'oteekako ebyamaguzi byo mu maaso g'edduuka lino ate mu makati g'oluguudo. Eryo etteeka teririiyo era tekikkirizibwa. Ono agamba nti si mukulembeze mu Kampala nti atuukiriza HT mwali wabula ng'abasinga baliwo okulaba ng'ate abalala bakaba kubanga ebbanga lye bamaze mu bukulu tebafunanga mu nsonyi kunyuna batembeeyi bano okuggyako okuvaayo okwogera nga babagoba ku nguudo. Bwe tuba tuvuddeyo ne twogerako nga mugamba bannaye ate mukulembeze eki si buli mukulembeze. Tulina abakulembeze mu tayito nti mukulembeze naye nja nkubuuziza nti abakulembeze abo babuuzi bameka be bayambye ofuna emirimu mu Kampala. Bazimba ezikalina batuta abaana baabwe naye tebayamba baana bano okuva ku street vending bakole emirimu egiri beta. Ono era asambazze n'ekyekibiina kya Smart City ekigamba nti ekiri emabega w'okujja abatembeeyi ku nguudo ng'agamba nti bo bakozesa abantu baabwe abatendeke obulungi abali mu mateeka. Tukozesa ebitongole ebya security ebiri formal ebiri professional bye tumanyi nti biri trained. Ogwo gwe mulimo gwabyo. Tetukozesa informal groups. Kati abali mabega wa Smart City sinaba bategeera bulungi. Ategeezezza ng'ekimu ku bigendererwa byabwe bwe kuli okusomesa abavubuka nti basobola okuva ku nguudo ne bakolera mu butale oluvannyuma ne bakulaakulanya ne bafuna ensimbi ezipangisa amaduuka ge basobola okukoleramu awatali kumenya tteeka lyonna. Abamu tebeeyagalira kubeera ku streets, ekyo tukimanyi bulungi. Naye tulina challenge ya mindset nti waliwo abalowooza nti bw'obeera ku street ate wogenda okugaggawalira eyo mindset nfu. Kati nekitegeeza nti tulina obuvunaanyizibwa okugenda mu maaso nga tubuulirira nga tusensitizinga aba street vendors okubalaga nti amazima gali nti bonna abagenze mu arcades ne malls batandikira mu budduuka butonotono, batandikira mu butale, tebatandikira ku streets. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Smart City mulimu abaana abalungi naye ate mulimu n'ababi. Mulimu abalungi abalabika ng'olaba nti baagala okukola naye ate mulimu n'ababi.